Abavuganya ku bwa ssentebe bw'ebyalo okwetooloola eggwanga lyonna olwaleero lwe batandise okuwenja akalulu nga bwe batunuulidde okulondebwa ku lwokubiri lwa ssabbiiti ejja nga 28 omwezi guno. Obuweereza bw'abassentebe bw'ebyalo bulambikiddwa butereevu mu tteeka lya gavumenti ez'ebitundu okuviira ddala ku nnonda yaabwe. Swalitiba Mwenda ssentebe w'ekyalo Buwanika mu Kisenyi Mmengo amaze mu kifo emyaka 40 oluvannyuma lw'okutandika okukwata sitampu y'ekyalo kino mu mwaka gwa 1986 mu biseera ebyo ng'obukiiko bw'ebyalo bukyayitibwa RC. Yasookera mu kuba chairman wa RC ne bikyuka n'adda ku LC okuva mu 1986. Ono atubuulidde mu kiseera we yajjira mu ntebe yasanga ekitundu kirimu nnyo obumenyi bw'amateeka omwali n'obubbi bw'emmundu mu kiseera ekyo nga gavumenti y'NRA yaakajja mu buyinza. Ndiro okuba chairman wano mu kitundu wano waliwo ebintu bingi. Mwalimu ababbi ab'emmundu, mwalimu ababbi abaana abayaaya baali basempangi. Ebintu byali bingi nnyo. Nenondebwa nga ndi muvubuka muto mbulakalevu nalwanyisa emmundu ezaali zikwekebwa wano kuli awali Nabagereka Primary School nenkwatagana n'amagye emmundu zono nezaali awo ne tuzikokota ne tuzizzaayo abantu ne bafuna emirembe gy'okufuna obubbi bw'emmundu. Abaye basempangi nabo ne tubateekako paka sempangi bwe yabatugirawo awo ngalaba tubamalawo okubasiba n'abazza emukono. Emirembe ne gibuukaala ku kyalo kino ekya Buwanika ku Namirembe Road. Ono ayogedde ku ngeri gye yasobola okwaŋŋangamu okusoomoozebwa n'ebizibu ebyaliwo era nga wano ayogedde ku ebyo ebimusobozesezza okuwangaalira mu ntebe. Ava ku ebyo kati nzize empeereza abantu obubbi bubadde ku Alonga Namirembe Road okwo nga buli ku makya owulira enduulu nga 10. Wowe banzijako ensawo yange, banzijako essimu yange, banzijako bino nga oluse n'ebikonde. Byonna kati wetwogerera tokyawulira mulanga. Nkikozeeko ku Mwanga 2 ku Namirembe Road mpozi bamala kuyitawo ne bayeyongera eyo mu maaso ne baba babikolera eyo naye wano tubikoze ne bigwawo. Abantu bange mbadde mbakumaakuma bulungi era mbategeeza mbakakasa nti nja kugenda mu maaso n'okubakumaakuma n'okubakuuma ate nga sibasoloozamu busente nga bwe muwulira mu byalo ebirala nti ate kyemani adasolooza bino asoloozanko. Mukimanyi nti nze sisala misango wazira ntabaganya butabaganya bantu era sirina musango gwempeereza ku poliisi wazira emisango ngituulamu n'abantu bange ne tugimaliriza okujjako nga musango guli very much criminal. Wali nnyumba ya muntu yali ekubiddwa n'eggwa wansi nga tebamuwadde ssente ze era nze making sure nti omugaga bw'abaze ku kyalo ng'alina wasiimye making sure nkakasa nti atunda n'agula bakiriziganyiza then omuntu oyo n'avaawo. Kimuli Abdallah ne John Maido be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.